الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه حمد الشاكرين وأشكره شكر الأوابين وأتوب إليه توبة الرجاعين وصلى الله وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى ويو الله سبحانه وتعالى يتندى فينا غاتجا مكبوله الله سبحانه وتعالى هو صاحب الصنع الجميل yamutandisiwo ow'ebintu ebirungi ate ebitakyusibwa. Bwotunuulira Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yatutondamu mulimu ebyokuyiga bingi. Bwotunuulira Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yatondamu ensolo mulimu ebyokuyiga bingi. Bwotunuulira Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yatondamu edduniya mulimu ebyokuyiga bingi. Allah nagenda nga atwawula mu butonde fenga ffe abantu natwawula abamu ne baba bawanvu abalala ne baba bampi abamu ne baba beeru abalala ne babeera baddugavu abamu ne babeera banene abalala ne babeera batono. yakhuluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah atonda nga bw'aba yagadde naye ebyo byonna yabitukola naye najja natugamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum. Bw'oba olina w'obadde olabira enkizo y'omuntu nga si taqwa toli mutuufu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ow'enkizo mummwe wa Allah yasinga okutyani? Allah subhanahu wa ta'ala. So buli omu atunulire enkizo ye ng'asinziira ku butya bw'asinzaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyasa bingi nnyo abantu bazze bakulunguka bavaawo emirembe egyatukulembera okuviira ddala ku Adamu alayhi salaamu. Ebyasaawo Allah agati wa qurunan baina dhalika kathira. Ebyasa ebiri wakati awo biki biyitirivu ne bijja abamu Allah n'abatta n'amataaba abalala waliwo Allah bye yatonda mu nsi nga wallahi n'abawako obujulizi nga Allah yatuka okugamba ku Baadi naga nti allati lam yukhlaqu mithluha fil biladi, nti abo sigenda kuddamu oba tewagenda kuddamu kubumbibwa babenkana mu duniya muno. Wa thamuda alladhina jabu sakhara bilwadi, n'abasamudu Allah yabawa amaanyi nga ensozi bazasisangalo n'ayasingalo. Wa firauna dhil autadi, ne bafalaawo banyanyini pyramids ezo bananyini nkondo. Alladhina tagaw fil biladi, bayonona mu duniya fa aktharu fiha alfasad fasabba alayhim rabbuka sawta adhab. So baduba Allah fete tuina chetuli, fete tuina chetukola ki chetuli senga tuba tetuina kutyani Allah subhanahu wa ta'ala. Bino byonna abantu bye mubalaba nga balina obugagga bungi, abantu nga balungi, otunulira omukyala nga muki nga mulungi, naye omuntu yenna anoonya obulungi nga tabunoonyeza mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala tewali bulungi, tewali buki. So tumutendereza Allah olutendereza olutaliimu bukendeevu. Oyo Allah eyatutonda n'atwenkanyankanya n'atulera n'ebyengera bye. Allah subhanahu wa ta'ala n'atusimira obusiraamu kubanga ye ddiini yaffe. Ng'otolaba nti nekyo kikulu nnyo kubanga gw'oli musiraamu. Wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ng'olowooza ffe twandifaananye tutya singa Allah teyatuwa busiraamu.
Gwandi badde ina amagezi manyi nnyo agasinga 10,000 abali embizi noyawula nti embizi tebagirya wangi oba amagezi wandi badde namangi nnyo agerekereza omwenge. Bwe tulaba Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa obusiraamu nti kyatumalira, bwe nobeera n'amagezi nti tebasinza nsaasi tebanyenya nsaasi, Allah bamusaba dairektire. Bwe nobeera n'amagezi agakujja kukugatta ku Allah nodda kukumusinza wangi, gwe Allah subhanahu wa ta'ala nakuwa amagezi agawula nti obugagga tebabujja mu ssabo, ekyo kiyita kya bulijjo wangi. Basiraamu tetuli mu khutuba. Bwe Allah okuwa amagezi nga togenda mu ssabo gye banyenyeza ensaasi gye bakireiminga nti bagabayo obuki, yet you find them nga basula mu kasiisira tekayina nansonda katono bwe kati n'amasiga nende kunga nnyawo ne buno obujanjaalo bwe bayita bwe banyenyanyenya bwe bati. So baddu ba Allah tumwebaze nnyo Allah okutuwa obusiraamu. Allah okubanga yatufuula abasiraamu kyengera kyankizo nnyo. Tusaba Allah so kusesira ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, oyo yasinga obulungi mu bantu. Ekyo kyaggwa teriyo nda ya mukyala egenda kuzaala muntu yenna ajja ku duniya kuno nga wankizo ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yatujjira n'obusiraamu n'atujja mu kizikiza ky'obubuze n'atuleetera ekitangala ky'obuki eky'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yasitula okwogerebwako kwe, yagaa nti warafa'na laka dhikrak, twasitula okukwogererwako. Buli wonna bwe tumwogerako tugamba nti sallallahu alaihi wasallama. Allah yamusitula okwogerebwako nti tulina omwogerako kubanga ye musomesa wa umma. Tetulina ngeri ki gye tugenda kuwa referensi nga tetwogera ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate tetulina ngeri ki gye tugenda kumwogerako omubaka wa Allah oleme kumusalira, oleme kugamba nti sallallahu alaihi wasallam. Oba mukodo nnyo n'okodowalira n'okusalira Nabbi Muhammad. Okusalira Nabbi Muhammad teeka erive wani wa Allah subhanahu wa ta'ala lituyina tukiriza nga tusalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumusaba Allah amuseeke ebisinga ebyengera n'emirembe. Olwaleero ngenda kubajjukizayo ebintu ebi bisatu Allah wanaaba nsobozesezza mu budde obutini bwe nnina. Buli omu aveewo nga yeekyekinze mu bintu ebyo bisatu. Gwe oyimiriddewa? Gwokoze otya? Oyimiriddewa? Naye nga sinnatandika nja kusooka neebaze abawalimu abatuuze abazze mu ddalasa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abaweemu empeera okujja wano mu misomo gino. Bannange kyabbeeyi nnyo, kyabbeeyi ki nnyo. Omuntu okubanga amanyi ku ddiini kyabbeeyi nnyo. Kutolwa nti omuntu okusaala kyabbeeyi, kituufu ekyo kyabbeeyi. Omuntu okutoolezaka kyabbeeyi. Naye ebyo byonna teri muntu asobola bikola nga tamanyi. N'omuntu abikola nga amanyi afunamu nnyo okusinga omuntu azze n'abikola nga takola atya tamanyi. Kyova olaba mu hadisi ya Abu Darda Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti wa fadlul alima ala al-abidi ka fadlul qamaru ala sa'ilil kawakibi. Enkizo y'omuntu ayina knowledge y'eddiini ku bantu bonna abalala, however nga bonna basinzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Efaanaganako, it's like the superiority of a moon. Efaanaganako ng'enkizo y'omwezi ala sa'ilil kawakibi, ku munyenye zonna eziba mu bwengula mu budde bw'ekiro. Era ogenda okutunula omwezi lwe gwazze nga gwayase, okugwetolola tosobola kulaba ku munyenye, naye nga nazo tezoosa. So omuntu okubanga amanyi, ayina kyamanyi ku ddiini, kikulu ki? Kikulu nnyo,
kikulu nnyo tusaba Allah abaweemu empeera. Ekyokubiri darasa eno egenda paka olunaku olwaddi basheekhe weebali baki buli muntu ffe twavudde gye twavudde ne tujja kati naawe baako ettaffaali lyoyongera ku darasa eno imman waddayo baako bootegeeza eyazzeeyo omu mukomewo bameka basatu nawe Allah ajja kuwa empeera tuli ffenna. Ekyokubiri baako kyojja mu darasa eno seka yabadde atusomesa ku makya nti okutuula obutuuzi wano wetutudde ebimu ku bifo bamalayika bwe basabirira abaana Adamu kuba ababaddeyo musubuhi wano seka nga atusomesa nti tufuneyo ku bacuba ekyo nze nakikutte naye saakikwatidde mu perspective y'abacuba era seka yakikiralifayizi yakikoza atya nti okutuula obutuuzi wano bamalayika bali mu kutusabira basaba Allah atusonyiwa amazambi bwetulaba nti ekyo kyabbeeyi Allah atusonyiwa amazambi bajja ne beepanga ne bajja paka ku ggulu ly'oku nsi nga bagenda bonna batwebulunguludde kitundu kyonna okumanya darasa ya bbeeyi. Mulimu abazze mu darasa nga batudde eyo abamu batudde wali kati bamalayika we beetooloola ennyo n'abo bennyini olwo olw'ekisa kye ekingi nabo abasonyiyiramu muffa abatudde wano abayiga bwe tulaba nti kyabbeeyi nnyo. So nsaba Allah mwenna abaweemu empeera abazze mu darasa eno bwe muddayo mugambe ne bannammwe bajje mu darasa mulimu emigaso mingi ebintu biri bisatu. Ekisooka man arada mu'nisan fallahu yakfihi ومن أراد صاحبا فالقرآن يكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. ebintu ebyo biri bimeka bisatu. Ekisooka omuntu ayagala nfanfe companion mu'nisan tuyinza kivunula tutya Sheikh wanji companion ngamba mu Luganda olutuufu oba olunyankole omuntu ayagala nfanfe Sheikh tuyinza kivunula tutya ekyo mu Luganda lwennyini ayagala omuntu ayagala munne omuntu yenna nga oyagala ki fallahu yakfihi Allah akumalira oyo munywanyi nfanfe bonna mu ngeri yonna gy'oyinza okitegeeramu omuntu yenna ayagala munne fallahu yakfihi Allah akola atya Allah akumalira. Even newoba oyina gw'okwana soka kutunuulira ekyo wengamba nti gw'okwana abeere mukwano gwo kuba ennaku zino okwana kyayonoonekamu bwe nga nti gw'okwana nti newoba as in you are befriending someone oyina gw'oyagala abeere ki mukwano gwo tunuulira Sheikh Nuhu owedda gw'oli awo even tugende mu maaso nti omuntu yenna ayagala munne newoba olina gw'oyagala abeere mukwano gwo sooka otunuulire levo ye ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Yenna ayagala okubeera nga oyina nfanfe Allah subhanahu wa ta'ala akola atya akumalira kubanga twezudde nti bonna be tuyita banfanfe baffe oba byonna bye tusembeza ku lusegere wallahi at the end of the day batuvaamu ku nkomerero y'olunaku bonna bagenda kukola batya ate ffe abaana Adamu bwe tutyo bwe twatondebwa bwe bagenda kuvaamu otyo naawe oyina bojja okuvaamu byonna bijja byenkanankana bijja bikola bitya. Omuntu yenna ayagala okubeera nga tali disappointed mu dunya imma fil haya wa imma ba'da al haya obanga oli mbulamu obanga ovudde mbulamu oyina kusooka kufuula Allah nga yenfanfeewo. Omuntu yenna afuula Allah owenkiza omulamu we
tagenda kuba disappointed mu dunia. Ekyo nange nkyogera njogeza maki? Njogeza maanyi. Yenna eyateeka Allah mu bulamu bwe n'amufuula first priority, n'ammeemuwe, munne, munywanyiwe Allah agenda okubba n'ogamba togamba Imaamu anandaba ata noga nti fa innahu yarani, naye Allah akola atya? Allah subhanahu wa ta'ala ndaba. Oyo ayina empeera. Omuntu yenna kati atawulira wano okimanyi nti ng'obadde ogenda kubba musiraamu nayina essimu iPhone kyeriko 16 Pro Max agirina n'obako woogirabye n'ogibaza n'ogenda ogikwata bwoti bugati naye Allah akola atya? Allah ndaba. Essimu eyo n'ogireka ofuna empeera nnyingi ewa Allah. Ekyo kyokka ekyogamba nti naye Allah akola atya? Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa kyobadde ogenda okukola ate n'akuwaamu ki? Empeera. Omuntu yenna omu ku bantu ab'enkizo, for example kankuwa ekyokulabirako, abamu ku bagenda okubeera ku kisikiriza kya arushi ya Allah be bavubuka abayita mu buvubuka bwabwe nga bakoze ki? Eddiini. Naye omuvubuka yenna Allah amusiima nnyo. Njagala kubagirayo ekyokuba nti Allah ye munno. Omuvubuka n'ayagala omuwala ne batuuka nga bali bameka? Nga bali babiri. Omuwala namuga nti haitalaka gotolaba nga buli kimu kiri kuki? Ku display. Namuleka nga mulungi kalaala naga nti inni akhafu Allah, wallahi sijja kubaako kyenkola nze ntyani? Allah. Oyo ayina empeera nnene nnyo wa Allah nnyo. So baddu ba Allah mu bufunze omuntu yenna ayagala okuba nga ayina companion mu dunia atagenda kuvaamu, atagenda kulekerera, ayina obusobozi ku buli kimu. Kuba tulina emikwano egitalina busobozi ku buli ki. Bw'obeera n'omukwano nga gulina ssente, waliwo obuyambi bwa ssente we bukoma ng'olina ebirala bye weetaaga. Tuli ffenna bw'obeera n'atalina ssente naye waliwo waakoma, waliwo ebituuka wallahi nga bikutte ng'oyagala munywanyi wakuweyo miliyoni 2 ogenda omutunuulira ng'engoye zabisa yabise akuna nga naye takola atya? Oyo naye ayinako waakoma. Buli muntu ayina oba buli kintu kirina we kikoma. Allah yali complete mu bulamu bwaffe. Basiraamu kivuddeyo bulungi. So omuntu yenna eyeekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala yasobola okumalira ensonga zo zonna. Yasobola okumalira ensonga zo ki? Ensonga zo zonna. Baseka abakulembedde bazze batuwa ebyafaayo wano. Tuyinza okutunuulira ku abo abaatukulembera abeekwata ku Allah, abeekwata kwani? Ne tukola kiyasi oba okugeraageranya wakati waabwe n'abo abateekwata kwani? Abalina Allah nga ye waabwe bamulina waabwe, n'abatayina Allah nga tebamulina bakomekereza batya? Badde mbawe ebyafaayo ebyabo Allah bye yazikiriza. Abathamudu Allah yabatwala rihun sarsara, yabasindikira mpewo. Abo baali banene nga bawagguufu nga babiwago ne bajeemera Allah. Allah aganti fa arsalna alaihim rihan sarsara, twabasindikira mpewo. Mpewo ye yakola etya? Yabazikiriza mpewo. Bwe weewunya empewo, empewo ng'osobola okunkwatirayo ekitampeko y'empewo n'ogireeta? Era oyinza okundeetera ne woba oleesa empewo. Ne woba oleesa empewo era oga nti empewo, kubanga empewo tekijja bwongo bwa muki? Naye Allah yabasindikira mpewo n'abajjawo. Gwe tulina Firawuna yajeemera Allah n'atukoga nti ana rabbukumul a'la, yenze Katonda wammwe owa waggulu. Allah takozesangako kigambo toga okujjako ku Firawuna. Toga mumanyi kitegeeza? Allah yali agamba Nabbi Musa amuga nti idhhab ila Firawuna innahu tagha. Idhhab ila Firawuna, genda eri Farao.
innahu tagha. Wokinyonnyola mulofu oluzaalirana kwe kuba nti nno omuntu ajemye kwe kuyuwa amazzi mu kikopo obuugi, ekikopo obuugi ne bujjula ne buyiika ne butandika okuyiika. Tagha bwe bujeemu okujjula mu muntu ne bubimba ne bukola butya, ne bubimba ne bujjiramu excess, kyekigambo tagha. Allah agamba Nabbi Musa, idhhabe ila Firauna, gende eri Farao, innahu tagha. Obujemu bwe bumaze okukola ki? Okubimba. Faqula lahu qawlan layyina, naye mugambe ebigambo layyina nga bigonvu, beera olulimi lube nga terusala, olulimi lw'omukozi wa ddawa terubeera nga kaki kambe, teruwalampa buki, lukoowola buki. Mugambe ebigambo ebirungi, la'allahu yatadhakkar, osanga nekuba muki mu kifuba. Naye Firauna n'akola effujjo lyonna lye yakola, n'atuuka okweyita Katonda, n'atuuka okweyitaani, n'alagira abantu munzimbire tawa ngende ndabe Katonda wa Musa oyo gwatugamba ali mu ggulu. Byonna effujjo n'alikola, naye Allah agamba nti fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirah wal-ula, namukwata olukwata lutya lwe lwasembayo kyokka era lwe lwali lusoose. Olabi lwe lwasembayo kyokka ate lwe lwali lukoze lutya. Kitegeeza nti bw'obona n'omulabe ng'ayinamu ku kiwago musooka kwekuba, era rawundi zitambula, yamukuba rawundi etya ate nayo teyagiwuliramu. Allah subhanahu wa ta'ala. So baddu ba Allah, oyo yesamba Allah subhanahu wa ta'ala namuzikiriza, era talina mpeera mu bulamu bwe yawangaala ne mu bulamu obuvannyuma bw'okuwangaala kwe, ali mu bibonerezo mu maaso gani ga Allah. Ate Musa alayhi salam ye yali atya? Musa yagenda eri Firauna yali musajja muzibu, natandika okukoola abantu. Firauna natandika okutta nga buli mwana azaalibwa afa, nga bamugambye natta abaana ab'obulenzi bonna abazaalibwa ebbanga eryo, ne bazaalibwa nga abatta, ne bazaalibwa nga abatta. Allah n'aleeta Musa alayhi salaamu e Masiri. Musa n'azaalibwa n'akulira mu lubiri lwa Firauna. Era ebimu ku byaluma Firauna ennyo kwe kuba nti Musa baga nti gwonyegere yakola atya? Kwe kuba nti yeyeeyolera Musa, ate ku nkomerero n'akola atya? N'amukuba ekigo. Naye gwe omanye omuntu eyalina obwakabaka nga ye mufuzi buli kimu, omuntu n'ava eri mu bantu abaali banyoomebwa n'ajja n'afuuka kabaka. Gwekyo kiyita kya bulijjo. Kiki ekyafuula Musa kabaka? Yali nani? Yalina Allah we. Era Musa we yayogeranga akaga nga tomubuulira ebyo. Ayinani? Omuntu yenna ayina Allah we. Ayogeza maki? Ayogeza maanyi, tayogeranga yeekomomma. Ayogeza maanyi kubanga ayogera bituufu. Era mugundi we yali wa reference Firauna yagamba alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sinina wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina. Musa yamugamba qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman waja'alani min al-mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani israila. Yamuganti gwe Musa alam nurabbika fina walidan, tuwazalibwa muffe, walabitha fina min umrika sinina, notuwangalira mu ebbanga, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, nokola biwakole fujjo lyonna omuntu okoze otyodduse, wa anta min al-kafirina. Musa namugamba qala fa'altuha, nabikola byonna. Idhan kibanga abamanyi ku nahawu mutubuulire, so what? Nabikola, so what? Fafarartu minkum, nembaddukako emisinde, lamma khiftukum, nga ntidde mugenda kungajambula, fawahaba li rabbi hukman, gye naddukira Allah nampa obukulembeze obulamuzi, waja'alani min al-mursalina, kati nzizenga muki? Nga mubaka. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani israila. Natandika okubakola ku ddaawa. Naye nga Firauna kino kyamuluma, kati kano ketweyolera ate kekadala otukola otya? Otulevula.
nera Firawuna teyawanika bagugulana ne Musa bano ne bas abantu ne basilamuka gundi Firawuna najana wallahi njabate make emikono n'amagulu mmwe mugamba musimanyi mukiriza Katonda wa Musa njabate make emikono n'amachi n'amagulu njabate make emikono n'amachi n'amagulu Mumunga agamba nti mukiriza Katonda wani wa Musa naye abali bakiriza anabali tebakiriza era emisinde gyaliwo ebyafayo mu kimanyisi jja kigenda munnyo Nabbi Musa nakwata be yali nabo Abayisirayiri abali bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala nabaga tudduke tuvewa wano Firawuna olwakiwulira nti badduka Emisiri n'abateekako amaje yasumulula amaje okuva ku waranka esooka waggulu paka ku waranka esembayo kubeeyawa naye yennyini commander in chief bw'owulira omuntu okubanga olina Allah Musa yatuusa ensi yonna Misiri yonna n'agituusa lwakuba nti yayina Allah subhanahu wa ta'ala kuba akomawo okuva e Madiyana ewa Nabbi Shuaibu eri Allah amugamba ddayo e Misiri idhhab ila Firawuna innahu tagha ddayo bakowole badde eri ani badde eri Allah subhanahu wa ta'ala adduka Emisiri n'abali bamukiriza Firawuna yasumulula amajje okuva kwasoka paka kwakola atya naye yennyini commander in chief teyalutumira mwana naga tubagobe tubazingize tubatte wulira embaga wano we bayita peak embozi wano embozi wetukira ku peak mu Lwarabu dhirwa ku peak wa kati we wano embaga ewawe ejjira batuukanga ku Red Sea omugga guli wano ena abalabe baki abalabe bazze gomanya kuyimbulira amaje kuva kwasoka paka kwasembayo nga ne commander in chief kwali kitegeeza emundu zonna zaali zizze ku olwo zi AK47 zino zikasefuliya ezo 50 kaliba zonna nga ziweddeyo wallahi abali bakiriza Allah we balaba Firawuna nejje batunula eno waliyo omugga tebasobola kusala batunula emabega waliyo amagye tebasobola kuddayo qalu inna lamudrakuna ne bagamba Musa kati tuwedde nno gwe watujjeeri tukiriza Allah n'otujjawa kati tuwedde wano mugga eno ki ulida Musa we yabagamba mu ayeddako yagamba kalla kitegeeza kyekyo nedda bamugamba inna lamudrakuna mu luganda lwangu kati nno tuwedde katukoze tutya ala nagamba Musa kalla nedda inna ma'iya rabbi sayahdini ekyo kigambo kalla kitegeeza nedda kitegeeza ki no nedda seka amanyi ku Lunyankole nedda kalla nedda tetunaggwa inna ma'iya rabbi sayahdina nze nina munnange nina nfenfe wange yani Allah sayahdina Allah agenda tuyisa wano ku mazzi Musa omuggo Allah namugamba ateka omuggo ku mazzi amazzi ne gakola amakubo nayitamu n'abali bamugoberera ne basomoka ne bano ne baga nti olaba bano bayise wano naffe tugenda yitawa funza tufuna adhaani olaba bano bayise wano naffe tugenda kuyitawa negwe ovulira omuntu okuba ne Allah Firawuna batuuka mazzi n'abantu be amazzi ne gakola gatya ne gadda kuba ddiru teyali yaabwe ddiru teyali ki naye Firawuna yayagala ansistinge era Allah tubuulira mu surati Yunusu yayagala agambe nti amantu nzikiriza ebyo ba Musa Katonda wa Musa n'Abayisirayiri bakiririzaamu wa ana minal muslimina Jibril yali anyumiza nabi aga siddukangako nga lunaku lwenna nga kwolwo Jibril alayhi salam lijene mganti al-ana wa qad asayta qabl wa kunta minal mufsidina
nijja nemuyiwa omusanyu teyayogera la ilaha illallah. Ebyafayo byogera bingi yamuyiwa omusanyu mukamwa naye ffe kyetujjamu ekinyusi nti teyayogera ki la ilaha illallah. Era Allah namuga nti alyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Olwalero omubiri gwo wakati kyakuyiga eri abo abanajja nga basikira lesson. Neche mbadde njagalamu nti okuba nti Musa yatuuka ne bana abali bakkiriza Allah bamuga nti inna la mudrakuna kati tuwedde nabo nga kirite kirimu nabaga nti kalla nedda inna ma'iya rabbi. Olabye omuntu okubanga oyina Allah bimeke bizibu ki byoyina mu bufumbo mu byenfuna mu baana bo mu bazadde bo mu bulamu bwo nowanika notukogenda mu nsaasi notukogenda mu bantu abajemera Allah. So tufuna adhani tweyongereyo ndowooza eddakiika ntono kutuuka ku ssala inshallah. Tuyaza Sheikh Abdulhakim Mulevi sewenyango tuyaza inshallah. Wenayale kwe musonyi we mukama wange bakiriza wenayale mutimu yaffe ate era ne kusubi yatuwadde adhani. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Badin sabai nina flyers. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. tuli ku bintu bimeka bisatu sagala twerabire omulamwa. Tuli ku bintu bimeka bisatu byengeno kubajjukanyako naye tunaba tulabyeko kimu alhamdulillah naye ekisinga okubeera nga kikulu ekyo kyetutegedde tubeere nga tukiteeka muki mu nkola. Ebintu bino bisatu kanbibaddiremu briefly. Ekisooka man arada mu'nisan omuntu yenna yagala nfanfe munne twakinyonnyodde ekyo fallahu yakfihi Allah akola atya Allah mumalira. Waman arada sahiban n'omuntu ayagala a friend ow'omukwano falqur'anu yakfihi Qur'an ekola etya emumalira. Waman arada wa'idhan ate omuntu yenna ayagala omubuulirize falmautu yakfihi okufa kukola kutya ebyo bisatu webiba tebikumalira byonna bisatu nga tebisobola kukumalira. Fannaru yakfiika omuliro gukumala. Omuliro gukola gutya munansonyiwako kakomeka kati
kuba simanyi wowe naakoma. Naye baddu ba Allah kitubadde tulabako kukuba nti nno omuntu teeka Allah mu bulamu bwo. Allah abeerenga yakusookera mu nsonga zo. Sekabadde annyonnyola ku kunoonya omukyala. Onoonya mukyala kulembezaani? Allah. Jute Allah yatonda abalungi. Buli muntu Allah gwe yatonda. Buli omu amumanyi, omulungi amumanyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam najja n'atunokolerayo. Naga nti fadhfaru bidhaati diini nondo waki ow'eddiini owona okubakuba owona okusunguyira ojja kumera emitaafu. Abantu abamu bameze envi nga bakyali bato naye ng'obuzibu buva waka. Ng'obuzibu buva waka ng'ebizibu byalina bimumezezza ki envi ku myaka emito. Abantu abamu bameze emitaafu mu kyenyi ku myaka emito. Oyinza okwepankapanka ng'oli wa myaka ameka? 4. Ow'emyaka 18 nakkubanga mu nnyumba gw'owasizza ow'ekkumi n'emeka? Nakkubanga mu nnyumba. Obuwangazi bwe ne bwesalika nako. So baddu ba Allah tutunulire Allah nga yasooka mu bulamu bwaffe. Mu bye tusalawo byonna tutunulire Allah nga yakola atya? Mu bizinesi zaffe tutunulire Allah subhanahu wa ta'ala nga yasooka. Ebintu byonna ebiri haramu byeyolefu n'ebintu ebiri halali nabyo biki? Byeyolefu tubimanyi. Tuvola ababisinga ebiri haramu tubikola twekweka tubikolera mu nzikiza tubikolera mu ki? So omuntu yenna yeetaga Allah baleka mbabuulireyo kano. Salaamu alaikum. Obadde okimanyi nti omuntu ayina Allah tayogera bingi? Salaamu alaikum. Obadde okimanyi nti omuntu ayina Allah tayogera biki? Bingi. Kiringa ng'omuntu ayogera amazima. Omuntu yenna ng'onoomulaba nti alimba kwekala bakuyita ki? Okwekalambiza. Nagira n'alayira n'awunjula engoye atire. Ofa ki? Omuntu mugaye nti kino saakikoze khalas full stop. Omuntu yenna ayogera amazima tayogera biki? N'omuntu ayina Allah tayogera biki? Nze mbawedde ekyokulabirako ekya Musa yabagamba qala kalla yagamba nedda inna ma'iya rabbi sayahdina. Allah nze nina Allah tugenda yita wano nze ninani? Dua kijojjukira Allah gye yatugamba gye yasoma mu Qur'ani aga nti yawanika emikono n'atuuyana n'asoma edduwa n'alajana olw'ensonga nti kyamulimu nga Allah amulina. Allah teyamulowoozako mu kaseera ki? Allah teyamulowoozako mu kaseera ki? Yamulina nga lubeerera yenfanfeewe. Tunira nabiyullahi Yunus alayhi salam ekyennyanja we kyamumira. Mu bigambo bye yayogera oyinza okuga nti mwalimu kutendereza si we kiri wamma seeka ojjukiramu edduwa. Mwalimu kusuutaani kuba amumanyi nti yali mumativu nti kino we kiba kyekirungi khalas alhamdulillah. Bwe kiba nga yena enkomerero yange khalas ngenda nfanfe wange nzira wani? Nzira wa Allah wange. Era ekyennyanja we kyamumira yaga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yaga nti la ilaha illa anta subhanaka. Yaga nti la ilaha teri kisinzibwa mu biro byonna illa anta okujjako gwe Allah nfanfe wange subhanaka ate gwe Allah oli wanjawulo. Gwe Allah oli waki? Wayawukana laisa kamithilika shay'un teriyo kikufaanana. Mu busobozi bwo Allah oli wanjawulo, mu butonzi bwo Allah oli wanjawulo, mu kusalawo ko Allah oli wanjawulo, mu kusaasira ko Allah oli waki? Inni kuntu minadh-dhalimina. Nze Yunus mbadde mu bali az'amaanya. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Ekyennyanja ekimuwandula wali Allah aganti falawla annahu kana min al-musabbihina. Senga yali tatendereza nnyo Allah kitegeeza yali asuuta nnyo nfanfeewe ebbanga lyonna teyamujjukirako olwo ng'ekyennyanja kikoze kitya? Basiraamu tubitegeera. Allah teyamujjukirako olwo ng'ekyennyanja kikoze kitya? Gwe tunulira Ibrahimu alayhi salaamu abantu amala okukola effujjo lyonna lyeyakola amasanamu gonna agatemyetemye. Gomanyi otematema bakatonda b'abanno.
bonna n'abatematema ekizimbe kiramba ate okumanya yayina ejjogo n'alekawo eryali eddene n'ateekako n'embazzi etemye najiwumuza kuli bwati ku nadda wali n'atuula ne bakomawo nga yatakhafatuna bainahum nga buli yali atemye amasanamu gaffe buli omu abuuza ki buli omu abuuza munne amasanamu kiki what happened qalu sami'na fatan twawulidde omuvubuka yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahimu yalaika yagatemye ne bamuleeta nasoka neyegaana namala nakkiriza nakonfesinga naye namala yabeera brave naga nti afatabuduna min dunillah mumusinza ebitalyani ma la yanfa'ukum shay'an ebitabagasa kantu konna tebisobola kubawa mmere mwababiwa kusenga biba birya wala yadurrukum ate ne muganya kubisinza tebisobola bakubamba oko tebisobola bakosa kantu ki naga nti uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qiluna mutemukola ki temuyina magezi ne baga nti nono omuvubuka atumezeeko mumanyi kye bakola ekyalo kyonna beekuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya enku mumanyi nga muno mukabi buli muntu ateekeddwa okuleeta enku ne bakuŋŋaanya enku entuumu nga nnene abali bookyezaako amanda gano agakasiisira nze nayo kyakumanda bakayita kasiisira no